Nkwaniriza nate gwa mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Updates Namwandu omukyala wa Muhammad Segirinya avuddeyo n'akaaba ne yeekubira omulanga okufuna obujjanjabi olw'ensonga nti alina ekirwadde ekimumalawo. Fatuma Nanfuka onono nga Namwandu mukyala w'omugenzi eyaliko MP wa Kawempe North Muhammad Segirinya yavuddeyo n'asaba gavumenti n'abo bonna abamwagaliza ebirungi okuvaayo mu bwangu ddala bamuwe obujjanjabi agende maaso n'okubanga ate ajjanjabibwa olw'ensonga nti alina ekirwadde eky'ensigo era nga ali bubi. Nga wetwogerera omukyala wa Segirinya Fatuma Nanfuka ali wa sister we amanyikiddwa nga Miriam Kasirye mu maka ge era wano wagenda maaso n'okubanga awummulirako awo nga obulwadde bumuli bubi okuva mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno gw'2025. Okusinziira ku sister we amanyikiddwa nga Kasirye yavuddeyo n'agamba nti sister we Fatuma alina obulwadde, embeera si nnungi, obulamu bwe bugenda busaanawo mpolampola, tafunanga ku bujjanjabi okuva eri gavumenti oba palamenti bukyanga bbaawe afa. Omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti bukyanga bbaawe afa Muhammad Segirinya takyali omu, yakyuka, embeera si nnungi okuva ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga. Omukyala ono aze anafuwa mpolampola nga talina maanyi, kwegamba ng'embeera eyongera okuba nga ate eyonooneka. Mukyala Segirinya nga tasobola kwogera yagenze maaso n'okubanga abagamba nti teyeewulira bulungi, naye asaba bamuyambe era agamba nti embeera ye eyongedde okuba nga eyonooneka era mu muganda we yabadde nga amulabirira. Kasirye yavuddeyo n'asaba gavumenti, n'asaba parliament, n'asaba speaker Anita Among okuvaayo ayingire mu nsonga zino omukyala ono afune obujjanjabi. Omukyala ono Kasirye yagambye nti kimenya omutima okulaba omukyala owa legislator mu ggwanga lino omukyala ono kubanga ali bubi. N'agamba nti embeera eno teyandibadde bweti, baamusuulirira tebakyamujjukira. Omukyala ono yavuddeyo n'asaba abakulu bano abakulembeze mu ggwanga lyaffe naddala speaker Anita Among, members of parliament n'abalala ab'enjawulo kubanga beenyigira mu nsonga zino omukyala ono Fatuma afune obujjanjabi era awone ekirwadde kino olw'ensonga nti naye kennyini tasobola kubanga alabirira n'abaana be. Muhammad Segirinya gwe twali tumanyi obulungi nga Mr. Update era nga ono yali mu kibiina ekya National Unity Platform yafa nga January omwaka guno gw'2025 oluvannyuma lw'okubanga yalina ekirwadde kyali kimubala embiriizi nga otujjukira bulungi nti yasibibwa e Masaka 2021 era oluvannyuma n'asigala ng'agenda mu kkooti bw'avaayo nga bamuvunaana emisango egy'ebijambiya n'ensonga endala ez'enjawulo. Kakati Segirinya yatuuka okuva mu ddwaliro ng'akyuse nga yenna takyategerekeka, n'atandika okuba nga afuna obujjanjabi mu ggwanga erya Kenya awamu n'okufuna obujjanjabi wano, wabula oluvannyuma Segirinya embeera yayongera okuba nga eyonooneka era bu vidiyo bwasembayo omukulu Segirinya yagenda maaso n'okuba nga alaamiriza agamba nti singa afa kino ne kino kye kijja otuukawo. Tujjukira bulungi nti yasaba omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwa speech ey'ebbanga eppanvu ku kuziika kwe. Kakati oluvannyuma lwa Segirinya okufa, famire kigambibwa nti teri mu mbeera nnungi, tebali bulungi, tebalina kyakulya, abaana omukyala tasobola balabirira, kyokka ate naye alina obulwadde obw'ensigo nga bugenda maaso n'okuba nga tebumuluma. Stay tuned.